po jako akawuwo nga bwe kyali olubereberye bwekine kaakano. Ponsiano tusabe kati omugenzi agambye okutulugunyizibwa abasirikale ba poliisi e Mubende n'ava mu bulamu bw'ensi azikidwa ku kyalo k'abafuukuzi ekisangibwa mu gombola e Nabingola mu disitulikiti y'e Mubende. Ti buli kintu ku nsi kiriko entuuko yaakyo, naye omulabe setaani ye yeekiikamu. Kigambibwa nti namukadde ono abadde atemeramu gy'obukulu 7 nga yakwatibwa ku ssaawa 1:30 ez'olweggulo ng'abaserikale bano baamusanga mu maka ge ne bamukuba ensambagere mu mbiriizi n'oluvannyuma ne bamuteeka kabanga lya poliisi ne bamubuzaawo. Nendaba nga bazeemu bamukubye omugere era n'agwa wansi n'agamba munzitira ki, ne bamuteeka mu kamotoka ke baali bagiddemu. Niringiye Steven Ngono mutabani w'omugenzi atunnyonnyodde engeri kitaawe gye yakwatibwamu bw'atutegeezezza nti poliisi abamukwata okwali ne OC w'ekitundu kino Musisikwa Godfrey baali bakwasisa tteeka lya kafyu wabula yagenda okuwulira nga muzeeyi wa Lajana nga bagamba abaserikale bano nti temunzita. Bati bwe nali manji w'ensula nagenda okuwulira okuleekaano kungi nga muzeeyi agamba munzita. Bwe navaayo okutuuka ku lubalaza rw'ennyumba nalaba omupoliisi amukubye omugere mu mbiriizi n'agwa wansi. Kati bwe yamala okugwa wansi osi w'e Nabingola n'ayogera oluzungu ng'agamba there is another one, you come and arrest. Nenzirukako nenyimiranga wali. Abatuuze betwogeddeko nabo bagamba nti ekikolwa ekyakoleddwa abaserikale ba poliisi tebagenda kukyerabira kubanga namukadde ono abadde talina buzibu ku kyalo kw'abadde awangaalira. Kyenalabye mu biseera bino ebyakafyu abaserikale ba poliisi bafuddemu omugano ogw'okunoonya ensimbi. Bwe bafuna omuntu ng'alabikako ssente baagala bamutulugunya nnyo bafune kye baagala. Olw'ekyo muzeeyi waffe afudde naye kino tekiri twerabira. Wabula baneera basabye batuuze bannaabwe obutatwalira amateeka mu ngalo bwe batyo ne basaba poliisi okulamula abasajja baayo n'obwenkanya. Ebikolwa ebifaananako bwe bityo okutwalira amateeka mu ngalo wadde oli musirikale naye manya nti waliwo amateeka agakufuga. Ndowooza embeera eyo yatukkiriza muzeeyi twamuggyeyo mu mokyale bulungi ne tumutwala era timunteekateeka ez'okuziika. Weewaawo waliwo amasimu agakubwa mu bantu ab'enjawulo. So njagala kubira omulanga Banakasambya neddala abantu bakaabafukuzi temukola kwekalakaasa namwe temutwalira amateeka mu ngalo kubanga tuli mu lutalo lwa kununula olwo lwakufuna obwenkanya eri muzeeyi ate tuleme kufiirwa omuntu omulala. Baneera bagamba nti atwala poliisi eno azatulugunya abantu ab'enjawulo omuli okubasikambula mu mayumba gaabwe mu budde obw'ekiro. Naye nga OC abadde akola kumpakabadde nga deputy wa DPC kubanga DPC Ruliwe yavaawo yasigala nga ali mu ntebe ye nga muntu mukulu, muntu w'amayinja 3 ekitegeeza omulimu abadde agumanyi. Naye ekizibu kitwewuunyisa abadde atwala nnyo emiggo mu ngalo, akubya abantu, agenda akuba buli wasanze. Waliwo n'omwana we Nabingola era naye abadde yakakubibwa era emisonga bazizingazinga bwetyo nazo zitambulirawo. Wakati mu kusabira omugenzi Reverend Abuna Kwali asabye abatuuze okugondera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga n'abakuutira okweyisa obulungi mu bitundu gye babeera. Tuwulirize ebigenda mu ki? Kati essaawa zino omukulembeze w'eggwanga yayogedde n'abaako byakola ki? Byata. N'agamba hardware muggulewo. Bwe bagambye ba hardware muggulewo ogenda okuyinga ono w'ensawo naye yakoze eki? Naye yagudde okyobeera ensawo nazo ziri mu hardware. Ono agasseeko nti omugenzi Ponsiano okufa kwe zibadde nteekateeka za Katonda era nga tewali abadde ayinza kusazaamu nteekateeka za Katonda. Oba empaala giteeka kwani? Manya kino tekibadde ekiseera kyani. Muleke awumule emirembe naawe osigale ku nsi ng'olina emiki? Emirembe gyo olinde olulwo. Tewali n'omu yali awaabiddeko akawuka ka gundi obusiri. Ensiri manyi abantu bezaakatta mu Uganda. Omwogezi wa poliisi mu Amara Region Kawala Rachel agambye nti poliisi yamaze dda okukwata abasirikale abateeberezebwa okwenyigira mu bikolwa bino eby'effujjo nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Twasobodde okukwata abasirikale 2 abali mu kikwekweto batuyambeko mu kunoonyereza era bwe kinaazuulwa nti omuntu ono yakubibwa bukubibwa era nabo bajja kuvunaanibwa. Richard Tumusiime,
yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Kyali kyawandikibwa nti Yesu alirirwamu olukwe, naye tebaali bagamba ti Yuda yagenda omulyamu oluki.